Butelevu tukomyewo oli ku 98 katonyeze musanvu era mu programu ya Finganzi muwanguzi yetawanika Juliet Juko jeje nze ndi emabega w'omuzindalo guno olw'ekisa kya Katonda era nga bwetyo tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Dembe Prossy gwe tuli naye era ngenda kubanga mukomyawo mu kaseera ako atubuulire bulamu tukyabutambuza naye njagala kugamba nti omusumba Joseph Sekisaka owa Eden Miracle Center wamu n'omukyala Sala Sekisaka n'essanyu lingi bakuyita okubaawo mu lukuŋŋaana olw'okusumulwa oluyitiddwa 7th Annual Deliverance Conference lujja kutandika ennaku z'omwezi nga 21 mpaka nga 27 mwezi oguno gwennyini gwe tulimu ate essaawa zijja kubeera 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 2 ez'ekiro. Omutwe gugambye gutya baleka abantu bange bagende bampeereze boogezi bangi abagenda okubanga boogera mu lukuŋŋaana olwo omuli Bishop Stephen Senfuma Amayiko Kimuli Dr. Stephen Watiti Musumba Sala Sejjoba ne bakabakyaza yennyini era asabye abalwadde abakooye abazitoowereddwa abasibe mwenna abadaaga Katonda abajjiridde okubanga abasumulula katuyengeri mu maaso n'omuwanguzi waffe. Kataawo mukaseera ku ng'andoota ebyo ebirooto ndoota bikawula binkozesa nga oluusi bwenkiroota nga kinkozesa nzuukaka nga nvaamu omusaayi. Oluusi nnyinza okuloota nga ngenze periods era nenzigendamu enkeera. Oluusi nnyinza okuloota ng'ente nga ziyingoba kati ng'ebyo byonna nga ndabira ddala nga bizibu byereere ng'obulamu buli awo niŋŋamba bannaye buno obulamu kikaaki. Kyogamba mwana wange kikawula kisobola okuleeta ne virginity okutwalibwa? Simanyi. Wagisangako? Yaliko. Tugende maaso. Kati bwe natuuka watuuka nga tewakityanga kutuuka ku level eyo n'ogenda kubanga bwe kyankozesanga bwe kityawo nimpulira nga kimpisiza bubi nga nzuukuka yenna mpulira nyina obusungu obuyitirivu nenzuukuka nga mundira zinnuma nga mpulira obulumu obuyitirivu ennyo nga sibimanyi nga siina gwe nabuuliranga gw'amazima amatuufu mpozi oyo omukyala gwe nabeeranga naye nga tusaba kati mu kaseera ako ate nga nkyali awo ku dduuka nenzijja nfunako boyfriend awo nembeera naye ndowooza gyali emyaka ng'ebiri kati ne tutuuka ngaawo ayagala tugende ewaka. Boyfriend omufunanga mulokole naye yali nga si mulokole naye nga era obulokole bwa kusande nga bw'obumanyi kyakigoowa. Kati we natuuka mu kaseera ako nga nyina oyo omulenzi ne tubeera ffenna kale nga ndi naye saabeera nga wuwe kyentegeeza nti bwe twatuuka akaseera awo nzijukira wande neefuna ekirooto nga ndaba nyambadde gawunu nga ndi nyambadde kaddaali naye nga tutuuse ekiseera nga reception ewedde naye nga sirabako omwami niŋŋamba ate kino kitegeeza ki akuwasa tomulaba nga simulabako byonna bikiikirira busibe naye nga tulina kyomanya nale sirina kyemanyi kati nembeera waawo niŋŋamba obulamu niŋŋamba ate kino kiki nebikawula weebiri kati we twatuuka ekiseera awo mpola olwo omwami ono mwali muyingidde mu kukwatagana nti ogenda kuyingira mu bufumbo? Bwekyali kubanga olwedde yali amaze n'okubulira abeewaabwe kati ng'ekisigadde genda waffe. Kati bwe twatuuka mu kaseera ako bwe nkugambye nti waliwo ne bali abasajja abankwananga nga bafumbo. Kati one day oyo omusajja n'ajja ku dduuka we nali nkolera akawungeezi n'aŋŋamba nti njagalayo ebintu byengenda otwala ewaka. N'abimbulira n'ampa ne ssente n'aŋŋamba binteekere mu kaveera bipaakingi bulungi ngenda kudda Mpenoni. Kati n'akomawo kati ye brother wange bwe yalaba nga obimuguza akuwa ssente already yali abigulanga si bya bwereere. Kati ye brother wange bwe yalaba nga akomyewo ate ogwokubiri n'alowooza nti oba ki oba ayina gy'antwala oba kibwe bityo. Kati n'ava eri ng'alina obusungu bungi. Nze kyemmanyi nti mu famire ate waffe obusungu buyitirivu. Obwammwe oyogeranga Omuganda?
naye olulimi lutuluwulikika. Busungu bwaki obwo bakiga banyankole nga bwo obusungu olino bwaba akutte jambi yakutema ye ekyo kyo nkimanyi kubanga nze nga ewaka taata bwe yatabukanga yali munyu mulungi wa mwenge bwakomawo ewaka nga temunnaba kulya era we mukomaawo oba akutemu gwe akukuba kubanga mu kaseera ako kyenzijukira ng'obulamu bwali bubi ewaka nga taata ye bw'aba atabuse kati ng'oyo muganda nga mu biseera ebyo bw'aba atabuse najja akugoba bw'obanga oba olina ekintu kye wakoze ewaka agenda n'akunywera omwenge bw'akomayo ewaka koolwa ennyumba togisulamu ate n'emmere togiri omala ennaku nga bbiri nga tobeera mu nnyumba naye nga maama okugamba nti ye ate yali mukazi wa kisa ng'akubbira emmere n'akola ki n'agikuwanga kati maama ebyo byasinga omutawula nanzijjayo okunsindika yekamala gamba nti omwana omuwala ayinza atya okusulanga ebweru bwe banaamukwatirayo olwo kinaabeeranga kitya kati mu kaseera ako brother wange awo wenkugambire bwe tukomawo wanene e Kampala nali ntudde nga side bwe nti awo nga ye ayimiridde ebweru ku mulyango kati nga side bwe ti mu maaso gange waliko eminzaani nga kuliko olusaniya yasutula olusaniya lwa minzaani ng'ayagala kulunteema ku feesi akutema lwa musajja oli akomyewo emirundi ebiri yali amwetegereza nnyo atyo nange saategeera ekyanyambako nenkutama wansi olusaniya ne lumpita waggulu silwanfunako obuvune bwonna kati neŋŋambye yiwe ekituukira kweyo extent kiki ninga ate niŋŋamba naye omuntu okutuuka kweyo point ey'okukola bw'atyo omuntu atasobodde wadde okukuguliranga lugoye omuntu atasobodde okukuguliranga paadi ng'omwana omuwala atakufaako nga ye abala mmere gyakuwadde ekiba kikugasa ki kuba nze nakolanga from Monday to Monday nga sirina lunaku lwembeerako ewaka naye nga tansasula n'obwe guba omusaala ate talredde kunzizaayo ku ssomero neŋŋamba munnange kangume byonna mukama yamanyi naye nga mukinneebaliza katonda nga mu kaseera ako naye ngaera nga nfukamira wansi neŋŋamba mukama nenkabira katonda neŋŋamba naye mukama kino kigenda kukoma ddi ati bwe natuuka ekiseera awo nembeererawo omwami okimugamba ekikutuuseeko era yakitegeera ye ate naye yakitegeera kati bwe twamala koola olunaku lwennyini akawungeeza ako naŋŋamba nti ggala wedduuka ogende ewaka neŋŋenda ewaka bwe natuuka ewaka n'akoma zaali ssaawa 5 nasanga already neebase nayingira mu kisenge we nali neebase najjayo omuggo obulungi nankuba yankuba kyenzijjukira n'omuggo ogwo nina enkovu ku kugulu ekyaliko enkovu ekyaliko naŋŋamba oyinza otya okusiruwala abasajja bali mu kukukwana kati bwe wayingiramu n'ebyobulokolo siiba mu bayibuli wasiruwala yenda toyina n'amagezi totegeera neŋŋamba bannaye naye ngaekyasinga okumusunguwaza nnyo musajja oyo ne bayibuli gyesiiba nga nkola ki nga nsoma oba sente zaali tozijjayo bulungi ku dduuka edda sente twazikolanga ng'era nga bwengenda okunyuka tujja bulungi tuzibala bulungi nga nze ntekinga ofa okumakinga sure nti kyeki kitaliiwo kati kangene shopping kuba already yali amaze okundaga wentekeddwa okola ki okubijja kati nga ngenda nengula ebintu already nenzizaako bwe mmanyi nti kati bino biweddewo nga ngenda nengula nga kati we yamala okunkuba kubanga n'omukyala we yagamba okutuusa kweyo pointi kiki nemunnyonnyola ekyabaddewo nemugamba naye bwe yakeera ku makya n'atambula n'agenda ku mulimu kati ye n'amanya nti nze nange ngenda kukola ki okujja musangeyo ku mulimu neŋŋamba nedde kimala nenkwata ebintu byange nzijukira mu kaseera ako nali nyina omutwalo mu nsawo neŋŋamba kangende ninga negenda gasirabayo simanyiyo simanyi gyenzira yakusuubiza okuwasa awo siwoddukira awo nange sinza nakulimba saabijjukira ebyo yagenza okugula ebintu by'okwanjula kati waliwo omuganda wange yali abeera eno emutunde nga wa Pastor Tom nga waweereza kati we natuuka ku stage nembuuza omusajja ewa Pastor Tom omanyiyo nga nange simanyiyo naŋŋamba Pastor Tom simumanyi kubanga ebiseera ebyo ne radio yali teriiko kati
ng'omutayinza tegeerayo ati nenfunawo omulala nemubuuza pasita omwo omumanyi nti pasita omwo ow'emitundwe ntiye naŋŋamba mmanyiiwo oyagala ntwale sayidi kikonze ku kyaki wennyini naye nga nange mwene simanyiiyo nemubuuza ogenda kuntwalirako ssente emeka ngamba ngenda kujja kwa 7 nandeeka ku kyaki waneeno wennyini ku mulyango kati bwe yantuusawo waaliwo nasangawo omukyala wo yali wa security nga bamuyita Lydia nemubuuza omukyala gwe bayita Rose omumanyi naŋŋamba Rose nti ye mumanyi ashalinga eyo mu kyaki naŋŋamba kangende mukunoonyezeeku n'agenda n'amunoonya olwo ebbanga eri omwaka ogujjukira omwaka ogwo yali 2015 2015 kati mu kaseera ako najja bwe yandaba naŋŋambe ati gwe kati eno wategeddeyo otya nemugamba munnaye bizibu si birungi naŋŋamba oke kale katugende ewaka kati yali asula eyo waggulu netufuluma bulungi ku geeti netukwata ebintu byaffe netugenda nemunnyonnyola ensonga zonna bwe zibadde bwe kiyiseemu naŋŋamba oke naŋŋamba kyandibanga mukama bw'atyo bw'akyagadde nga ke kaseera okuvaayo kati mu kaseera ako nembeererawo netubeerako awo ewo we yabeeranga nga bwensijja ne wano ku kyaki nensaba ate ekyannyambako nandeeta nanteeka mu bapya kati bwe natuuka mu bapya ate ne batandika okusomesa kati nzijukira first day najja olwokubiri kuba navaayo eri yali Sande ku Mande sajja ku kyaki nensijja olwokubiri nensanga musumba Warugamba nga yasomesa nasomesa ku mutima nasomesa obusungu obukaawo okuyomba ebintu bingi ngamba naye kubuno obusungu bwe nina kitegeeza bwe bityo bwe bibeera niwajja omusumba amalala yali musumba mwanje nasomesa ku bikolimo kati nasomesa ku ebyo bikawuula ebikuzaalamu abaana okuloota ng'ogenze periods ate n'ozigendamu enkeera okuloota ng'ente mpola lo atandise okusomesa obusibe obukwatagana ku bakyala n'abisomesa nagamba okulootanga ng'olusi olina oyambadde kadde alina nitolabako omwami akuwasa tomulaba kati niŋŋambye ebyo byonna ate weebiri nga n'oyo omuneezi nze nga sikyabijjukira nga nange ndi mu nnaku yange oli yakugamba otwale ebintu nga saagala kumenya kubanga ennaku nga kati awo nga ndowooza birala. Emyaka egyo oyina emeka? Emyaka egyo nali nnyo emyaka 19 awo. Kati awo nembeerawo ngambi lwaki ngambe embeera bakyejjanga bwenti kati oyo muganda wange nakubirako maama ewaka namunnyonnyola sooka oleke mpola awo tujja kgendawo otuuse wano ogenze mu bapya batandise okusomesa ebintu byennyini ebirooto ebibadde bikutawaanya naye ng'ate gwe tubiteekako mwoyo nti bikulu mu bulamu bwo era nga tosobola kulowooza nti n'embeera eno gy'oyitamu bikwatagana awo tubadde tukyali tujja kuddayo maama bamukubira essimu kati maama namukubirako essimu namunnyonnyola embeera zonna ezibaddewo ekyatuuseewo naŋŋamba kale naŋŋamba kati kyetugenda okukola katukuyiyiza at least ofune osobole okukola ki okubeerawo ati waliwo oyo ogenda kunindako kati ne mukyala Dembe bwe batandika okusomesa ebintu bino mmanyi olina engeri gye wazibwekamu amaaso olwo wagenda okuzuula weezuula otya busibe eki bwe weezuula nga batandise okusomesa ebintu kati awo kyenazuula nema nti ewaffe teri obufumbo obutukuvu tebuliiyo okusoma tekuliiyo kati nga n'ekyokubiri mu kaseera ako nga nzizeeko emabega nga nkyasoma mu 2014 yali 2013 mu kaseera we namalira S4 nenzijja nfuna ekirwadde ky'amatu naye ng'okuva emabega yonna mu buto nakifunanga nga amatu olusi gavaamu amasana naye nga ate nebimala nebiwona nga kale nga omukyalo nga bw'omanyi nti bakuyiza eddagala ne bateekamu nebiwona kati nenzijja nfuna ekirwadde ky'amatu nga amatu gavaamu amasira from morning to evening nga kiyinza osirikamu omwezi gumu nekimala nekiddamu omwezi nekibeerawo
kuva 2013 2014 2015 ngera nga nzize eno nembeera n'ekyo ekintu nga amatu gannuma nnyo naye nga sirina kyakukola nga sirina nabyemanyi kati bwe natuuka wano era nabyo kati awo mu kaseerako nentandika okukisabiranga nensiibanga nesaba ningamba Mukama ajja kunyamba kasita ntuuse wano kati bwe natuuka mu kaseera ako awo nga kati nga wamaze okubira maama ne bagamba kati kabanjiize ki ekyokukola ne oyo sista wange yagenda waliwo omukyala gwe bamulagirirako nti alina saloon side zeeyo kitebe ogenda ogiro oyige ebya saloon osobola okukola ki okubaawo nawe kyoyiga ati ewaka nembeera waawo nengenda ku gundu kwoyo omukyala netugenda netumulaba natunyonyola nagamba mugenda kweta sente west ne west namugamba naye manesaba obeere nga naye kubanga nze ebiseera ebisinga olusibeerayo ku gundu eyo gyensula olusi mbeera ku kyaki ndi mukuweereza kati manesaba ajjanga abeere eno kati nengenda oyo omukyala nenvayo n'ebintu byange wa sista wange nengenda ewuwe ku saloon we yali akolera omukyala oyo netubeerawo nentandika okuyiga ebya saloon kati mu kaseera ako era ng'obulamu bwakuye nga tewali sinti kyokka ojjuke ne sista wange mwene nga takola aweereza Mukama kati ng'obulamu bwo nyina obbugumira wakusula njala nyina ogisulanga eno sista wo gye wajja yali naye wa taata ne maama wa taata ne maama Rosie kati naye nga ye yasooka okulokoka mu famire kati ate omusanze mu bulamu bwakuweereza nga tayina kubanga naye mwene bw'aba afunyeyo ekikubeera kiti kati naye nansayira ago amagezi ng'ogenda ofuna ekyokukola Mukama takwawudde amanyi waliwo ate naye alemerawo ate naye n'akola ekintu kyekimu ng'alinga Mukama naye gwayawudde kati nengenda waayo omukyala nembeerangawo olusinsulanga enjala nga tolina ate wakoze bakusasula eki nembeerawo nensiiba n'ebisiibo ajjukire kati ekyanyambako nti olusi waliwo we nabeeranga ekawempe ng'ebyokusiiba nkoze ekintandisa obbimanyiira tawo nentandika okusiibanga kati nga nzijanga wanneeno buli kiro ekyo kyonna kiteekanga nga okiteekanga from Monday to Friday sisulawo nga wali nsulawo ku Saturday ne Sunday nga nzijanga wanneeno ku kyaki nensulawo nenkeera ku makya nenzirayo nenkola byenkola nenkomawo ku akawungeezi nembeeranga kati nga bo abo nga neighborhood bwe bandabanga ne bagamba munna yoona agendanga lunaku nemulowooza abeera agenze kusaba bagenda mu basajja gy'asula kati omusajja omu n'ayagala okunkwana nangamba naye bangambye olina omusajja weeyo gy'osula nimugamba okay it's okay tewali buzibu nembeera waawo olw'ebyokwanibwa okyayagala okwanibwa mu nkwana ate mu kaseera ako bwe natu kubanga ozze n'otegeera engeri gye balina obufumbo gye bulina okujjamu kati bwe natuuka wano nzijukira one day Pastor Tom yali asomesa yali overnight n'asomesa ku bwenzi kati bwe yasomesa ku bwenzi ate nenzubuka amaaso nasomesa kujjangamu embuto obwenzi buleeta ekikolimo buleeta okujjamu embuto ningamba ate nenzuula nga mu famire yaffe waliyo obwenzi ate nange nendaba ngaekyo ekikolimo ky'obwenzi ekyokukwanakwanibwa ekyo kindiko bwenzi buntambulirako kubanga nzijukira nga nalootanga ng'embwa zinnuma kataawo mu kaseera ko nga nyina oyo boyfriend nalotanga embwa zinnuma omukono zinnuma amagulu ngamba kati bino bitegeeza ki nembeera waawo kati pasatombwe yakiyigirisa atawo nenzubuka amaaso nengamba bwekityo bwekiri kataawo bwe yakyogera nenkola endagaano ne Mukama nemugamba Mukama sigenda kuddamu kubeeranga n'omusajja yena wadde n'okubeera naye obutuusa bw'olimpa obufumbo obutukuvu nenkola ki nenfumbirwa nenkitegeera era nenkola endagaano ne Mukama n'agituukiriza kikyo kyemwebaliza Mukama nnyo wetugenda awo kale kati netubeera awo ku saloon awo wenkugambye naye nawe nange oli mu saloon waliwo omukwano gwange waneeno naye 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 naye
agamba ayagala kudduka misinde. Ebintu bino bw'omala obbifuna n'omanya nti obusibo bubeera ku bakyala okuloota ng'olaba oyambadde gawuni naye ng'akuwasa tomulaba otegeera nti obwo busibe naddala ng'ova mu famire ey'abenzi era mulimu n'obutafumbirwa. Kakati ebintu bino obiteekako omutima oba ggwe ogoba layini yakukola? Kati awo nenteeka mu n'ennyambalo ennyota y'okunoonya Katonda y'okuyaayanira Katonda nenoonya Mukama nenjagala Katonda n'obulamu bwange bwonna nensabanga nensiibanga nenzijanga wano eno buli lunaku buli kyo nga bwe nkugambye nti nze najjanga wano we nasulanga ekiro emisana ogenda n'okola emisana nenga nembeera eyo kati nali sikola jasi nga njiga kati nga mbeerawo nyina okukola ki okubaawo nange nsobole okuyiga ekyo ekintu kyebakola kyebanjigiriza nembeerawo mu kaseera ako netubeerawo awo kati mu kaseera ako nenzijja nentandika okufuna era abanensaaba era still nga bakyakomawo abankwana baagala okumpasa biki otulaba oli mwana muwala wa mpisa ofaayo oyagala Katonda towekkiranya ningamba nga bw'omanya abalenzi bwe bawaana waana ebitaliiyo manyi babeerayo nabeera baba baagala abatatambula kati oyo omulenzi nangamba Prossy nze nange ndi mulokole still yali mulokole kubanga ne wano asabirawo kati nangamba njagala tutambule ffenna tufumbirwe mu bufumbo obutukuvu nange njagala bufumbo obutukuvu kati ne tutambula tuyisizaako omwezi njukira mu kaseera ako yali December January kati ne tugenda ku 31st mugundi wankulukuku yali 2016 awo ne tugenda wankulukuku ne tusaba nga tubuuza Mukama akole kyayogere kuba mu biseera ebyo Daddy Tom yali atuyigiriza okubuuza Katonda. Olwo otandise okujja meeting z'abasinga naawe? Nga ntandise nganzijja nenzibeeramu kati nga musumba Tom atuyigiriza okubuuza Katonda nti nga tonaba okukkiriza omulenzi otambula naye okugenda mu maaso buuza Mukama akole ki ayogere bw'abanga yeye mweyonge bw'abanga si yeye ng'omuta kati nzikolekako mpola mpola teri kulya bintu bya mulenzi ekyo kyo nali nkina kikakasa kubuuza Katonda oba ye mutuufu ati nembuuza Mukama okumala omwezi mulamba katayogera nembuuza Mukama okumala ogw'okubiri nga tayogera niwayitawo ogw'okusatu kati waliwo omulenzi omulala olwo oba omugambye omwami ono omugamba nti nkyabuuza Mukama nange ne mugamba nyina okubuuza Mukama ayogere kati nga ye ng'agamba already Mukama kyanaasalo kitujja okugenda nakyo ayina ekyaki eri loko gy'asabiramu oba mwesanganga wano Mutundwe nga ayina kyaki endala gy'asabiramu yali asabira Pastor Kayanja nga ye Sunday service kati nga waneeno tujjangako kufu gundi mwezi ogundi kati ne tutuuka ekiseera nga waliwo omuvubuka we we twakolanga naye nga yasalanga enjala kati najja afuna ekirooto kati ng'oyo omulenzi nali nyina ennamba ye y'essimu n'afuna ekirooto nga Mukama amuwadde ennamba y'essimu y'oyo omulenzi naye ng'akutte jambi agenda kuntema kati najja n'ambuulira nanga Prossy oyina omuvubuka akukwana naye Mukama andaze ekirooto bwe kiti ne bwe kiti kati yamuŋŋamba naŋŋamba nange simumanyi naye Mukama ampadde ennamba y'essimu bweti bwe yagimpa nengenda okukebera mu ssimu nga yeyo yennyini. Leka mwana wange Katonda asobola okwagala omuntu okutuuka ku ddaala. Ekyo kyo nkyomwebaliza. Ekirooto n'akimuwa n'ennamba y'essimu omuntu gy'akwata n'agimuwera mu kirooto. Nnyo. Kati omulenzi oyo najja n'ambuulira. Ati naye omwene oyo yali ayagala nkwane. Yabampasa nimugamba nze nimugaana ningamba nze susoba saaga olwo kiri ekyokukwanirira wali okisumuluddwamu nali sinaba kisumulwa obanga nakyo otambula nakyo mu kkanisa nga kikyaliwo already kati nzijirawo wekyaviirawo kati bwe twatuuka mu kaseera ako ne bwe yamala okuŋŋamba ekyo ekinyami ningamba bwe kityo bwe kiri nimugamba omulenzi tukome buli omu akomaawo Mukama akoze ekitabiriimu era yabeera feya ne tuwawukana bulungi ne tusigala nga tuli ba mukwano just nga twebuuzako naye ng'ebyokwekwana byakoma kati
Ningamba bannaye nimpulira ate nange nga bintamye ebyo ebintu by'okukwanibwa nintuuka essaawa n'embikowa kati one day nali nzize mu service lwali lwakubira ekiro musumba kankwasa najja asomesa ku bwenzi ngamba obwenzi kati bwe yabusomesaako nentunula mu famire ng'ate kyo kiyitirivu kika ng'obwenzi obuli mu famire ng'oli ayinza okugenda n'abeera n'omulenzi n'azaala n'abaana ogenda okudda ewaka ng'azze ayina abaana nga babiri oba omu azze kukyala bukyasa ate we bakoma tebeeyongerayo ate ne kimpo amaanyi neŋŋamba nedda neŋŋamba mukama nteeka okukabirira kino ekintu oteekwa okunsumulula mu emyaka gyo gyonna nga ggwe wooli awo teweegattanga na mwami naye ng'oliko kyakukwanibwa ng'ekyo ky'okunkwana kyo kyafuuka tteeka wabayambanga otya kusobola okuba ng'oyita mu katego ako kuba abawala bangi oli omulenzi oyo boyfriend gwe ngamba twabeera twegatanga ago nga mazima nkyogera mwakola mutya twegatanga kati nti twali tetubimanyi kuba namugambanga naŋŋamba ono gwe wajja ofunye nga ate otuuse n'emutundwe oli nga nkyali ekawempe oyo nga walekera akaveera yakulekera akaveera nedda ono gwe nakuŋŋamba nti nali nina boyfriend nga ankwana nga tutambula feera twali tumaze emyaka 2 nga tugenda niwaka kati mu kaseera ako ninzija mbuuzi ni mukama kati ngoyo omulenzi bwe twamala okwawukana kuba najja mukama kati nga pastor amaze otuyigiriza mu kaseera ako okubuuza nga mukama ate naye neŋŋamba lwaki ono omulenzi andemedde kambuuze mukama bw'abanga ye mwami wange nga tweneya nga tugenda nga tugattibwa aluwa oyo boyfriend gwe nkugamba gwe twali naye kawempe amala nakkomerawo eno ng'omaze okulokoka nga nkubiranga n'essimu nanga Prossy nze nkyakwagala komawo kati niŋŋamba kati ninzija nfuna ekirooto nga ndaba tugenda kubuulira enjiri kati nga tugenda kubuulira enjiri nga tulina okubuuka ng'omwala kati bwe twatuuka mu kaseera ok'okubuuka omwana ngamba ze sijja kugubuuka nkoma wano nze nembuuka omwana neeyongera ne bayibuli ye nadde emabega neŋŋamba ate kino kati nenzija nfuna ekirooto ekirala nga ndaba tuli nga ku main street kati ni wajja boda ne taxi ngukyenva mugamba nemugamba ndindaako katulinye taxi fenna tugende fenna naŋŋamba nedda nze ndikubanga ŋŋenda n'alinnya boda n'andekawo neyeeyongerayo indications ezo zonna kati bwenatandika oziteeka mu mutwe neŋŋamba ate pastor Tom atuyigiriza ebyo kubuuza nga mukama neŋŋamba mulenzi nemuŋŋamba nze nalokoka nabivaako neŋŋamba bwe walokoka nange nondokoka neŋŋamba oyogedde akantu akola kuba ngendako mulango abantu abamu bw'abanga alokose nga tabadde mufumbo naye ng'alokose ayinayo babayita bafiyansi sibe mbayita nakyo ekirala side dish oba painkillers si painkiller babeera bafumbo babeera ne painkiller naye omuntu ng'olokose oba oli muwala naye ng'obadde tolina musajja mu butongole toli mufumbo naye nga mubadde mu relationship bw'olokoka okusinziira ku nsomesa eno basingo gye babasomesa abamu tatwala tayimu agamba kasita egiri etusanze tulina ono ndowooza katweyongereyo muki mu maaso nga bwe wali kyogamba mu ngeri eyo kikulu nnyo okuddayo era oba olina okuddayo mukama kubanga oba olokose nti ono gwe nalokose naye tweyongereyo oba olina otegeera ddala mukama mukwagaza kubanga oli mu kaseera kumubeera mu kkubo lya sitaani nga wa sitaani nawe oli wa sitaani kati bw'odda eri ewa mukama olina okumanya ekkubo ly'okuti nti naye ddala omuntu anaanyingiza mu bwakabaka bwa Katonda oba ajja kunzikiriza ate anzizeemu sitaani ako nno kakulu mwana wange tomala gakabuukabuuka tugenda kukakomerawo eri mikwano gyaffe kubanga bangi balokokedde mu mbeera efaanana bwetyo era n'alowooza nti obulamu kayongere mu maaso ng'abutambuza si mufumbo naye abaddeyo ne fiyansi we bali mu luutu eyo batambula akimanye waliwo asobola okulemesa okulinnya okweyongerayo asobola okugaana okubuuka omwala naganza ogwo omwala sigukola ki sigubuuka nze akakaguwa sikasala
Ono waliwo ekinyusi mukwana abalungi tugenda kubanga tukomawo ono agambye mbu bajja n'eminyago gyabwe olwaleero twagala kulaba eminyago eminyago tukontinuwinga nagyo oba girina we gikoma katukome mu dakiika ntono tovaawo owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.